era Shamim ekigenda omulemesa Kampala okugiddamu mufere mu byobufuzi ate yayonooneka alina ttiimu ndowooza yamuonoona yatandika nga mukyala mulungi naye nayonooneka gwe nkulaze alete order za habeas corpus kuba n'abaana abadde bawambibwa za filinze my court ng'asaba bate omuntu oyo oba mulamu oba mufu oba bamulete mu kooti ne Wande Terez nga eridi council muzzo njakuma nti ddala abadde alwanirira nsonga za rule of law bwenkanya kugambye gwe n'ojjayo abasibe bayitirivu n'oba n'abasibe bataano bukanga bambadde uniform ezo bataano bukabe badde bazambadde be yatungidde nga bo babo yabajjayo nze omanyi kyekitegeza okubeera mu kkomera nze nja kugyetungisiza oba ogitungisiza njambale nzije wooli nkunone so opposition tuve mu bintu by'ekifere ebyo abalonzi tuleme batwala for granted kubanga bateekamu obudde bungi ate omuntu otunulanganya gy'ovudde sigambe bingi bye tuyinza kgenda into ku mukyalo naye yeetereeze nze muwaddeko notisi ntono bwe tubyogera nga balowooza tubalwanyisa naye mufere tasaana kuddamu kukulembera kibuga Kampala naye Malende nga tulina n'ezo initiatives emyaka 5 tetulina kumala biseera ku bakulembeze baffere ng'oyo ekyobulwadde kino era ngenda kumuuza mu seeti ey'okubiri ekyobulwadde nga tumusabira awo nera twali tumusabira nnyo nze omu kubamusabira naye nabali olaba ne wankwadde babateekako omusimakadi bazitunda na biki naye ono naye balaba tasaanidde era ne wanaatwalayo ssente mbwazibaye bagimuddize tebajja zikwata kati waliwo omubaka omwoyo Lutamaguzi ye buli wabeera radio ku radio abasajja abo bajja tebalina amasaati gali mayulifu ekyo ne kikuweesa obubaka bwa parliament talina kyayinza kwogera nti nalese bill bweti mu house ewe yayogera olumu ababaka bakuba endulu kyali kyewuunyo oluzungu alwana bulwanyi nalwo Lutamaguzi nga constituency eyo gy'okikkirira erimu abavubuka bayitirivu ng'omulimu gwe basobola okukola gwa bodaboda gubakuumire mu bwavu naye ng'amataka bagayina bagatunda ne bagulamu bodaboda oba mubaka kiggwe kyokka shadow minister wa lands omubaka eyaligambye nti kaakati nti ekyengenda okukola nga nze omubaka Lutamaguzi mumpadde empowerment ensuku ze nnina ze njagala mube nazo mbawadde ensukusa eddagala mujje mu lukima edduuka ntaddewo ku looni bwemunaamukungula twebale lino eryokukoola lyonna weeriri n'obafunira n'abantu ne bababangula abaana ne bava ku bodaboda ne bava mu kutunda amataka nga gwe shadow minister wa lands naye nodda mu kugaba amanamba g'amasimu agatabeerako ag'ekifere abafuzi abafere banayafuzi abafere awoza bebamuba ku mataka mu namba yange nogenda kukuwako nga teriiko ebyo banaafuzi abo bafere abo buni yonna yonna kigeze yakaluba bagirina amapesa go bagakola ki bagakuttemu era bo benyini ne babaga nti mukole arrest kwoyo bakwatirawo so nze ndowooza ekyo nakyo kya bulabe nnyo naye nze kyendowooza mu Uganda ya leero tukyetaaga musiba wa byabufuzi nga bano abaana bamakyeta bamaze emyaka 7 tetwetaaga muntu abulewo olwokuba yaparticipate nze mukalu tuleme kuddamu kumulaba nga bakibalama John Bosco titwetaaga violence. Salamu alaikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo nkubuuzaako nti osiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo asobotuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako nyina Kanso Bagonza Timothy oba Diri Thomas si yeah. Timothy gaukana Bagonza Thomas mwogezi wa National Peasants Party NPP kansala ku lukiiko olwa Kawempe ate ye mubaka addako owa Kawempe y'omumaserengeta tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero agenda soka kubuuze tutandike Kanso buuza abantu.
Nsanyuse nnyo nate mugana Matiyo omukisa guno gwompadde. Era abatulaba abatugoberera ku MS Media yonna gye musinziridde. Mbalamusaako nnyo mwebale gye mutusako engalo. Mwebale kutugoberera na kwekuumirako. Era tubasaba mwekuumire mu kumanya nga mubeera notified. Subscribe, like, share and comment kubanga tufuna feedback. Kubanga kino kye tukikola ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe. Omugigi gw'abaana betuzadde abajja. N'ebyobukulembeze ebyannamaddala mu ggwanga Uganda. Nsanyuse nnyo nate kkiriza ssebo ntumiraako ensusu bana Kayempe South. Bonna bempiseemu Mulago 2, Mulago 3. Mbaddeko ne muwande gyawange nti bagonza tetuyinza kukkiriza gwe omwana enzaalo eyawano tukufiirwe nga tuliko bano bebaleese obuleeso. Mbebaza feedback eyo gye nfuna gye muli okuva gye muli. Era mbakakasa nti nja kukola ekyenjawulo. Saagala basuubiza nsi naggulu kubanga babasuubiza babalimbye mumpe buwi mukisa. Kubanga teri kyengenda kwogera kipya kye bataayogera. Bannabyabufuzi balina omuzooli ajja buzi n'alaba ebibalumaawo n'agamba ebyo ke munnonda nti ebiwedde. Naye olumala omulonda temuddamu mukola ki? Kumulaba. So bagonze ekisana kino kinsumbuye nnyo nafunamu ebizibu bingi ng'omuntu naye nemedde ku mulamu era sivuddeeko. So mbasaba ku kyobubaka wa Parliament muneesige nyingire mu ssetteeserezo w'eggwanga mumulabe bulabi ebibala bengenda okuleeta mu Kawempe mu Maserengeta. Naze ne 5-point program yagikunyonyola mu kushendala. NPP egambe etya? National Peasants Party terina tabbu era Madam President Hajat Stesha Farida Mayanja. Atubuzeeko okuva mu amalo okulonginga. Hali eyo tatudde. Anti kati bwe bamala okuddikirenga kuba party president. Kati yafa ate erimu ennono y'aba socialist. Socialist parties okuva e Bungereza, e Netherlands, e Germany, e US, zonna ziri mu kutuleeta on board. Kubanga babadde tebatera kulaba socialist party yonna. It is the first of its kind. Okuba nti ffe tukkiriza mu kukolera wamu kuyambirawo omuntu awo nti Matiya kizibu kyo kinti nyumba tuvaawo ngo tuzisonzeze ennyumba. Si byagamba nti tunaleeta. Suubiza. So ali mu engagements ez'enjawulo mu ggwanga Uganda ne bweru w'eggwanga Uganda, being one of the first female party presidents opposition. So a lot of opportunities come along the way. Era twebaza bonna bamuwadde omukisa wano ne bweru w'eggwanga Uganda. Sawa yonna agenda kukola public appearance. Ey'amaanyi ennyo tatudde. Naye nga National Peasants Party wetuli era nze mwogezi tuweereza. Tuyita bammemba tubakoola batwegatteko yonna gye basinziirira. Kubanga kino ekibiina si kyabagonza si kya Hajat Stesha Mayanja Madam President. Kya bannayuganda naddala abo abalowooza nti basobeddwa tebakyalina direction. Temunaba kuyita abantu kujja kunona mpapula bagala okwesimbawo. Enteekateeka ezo weeziri tugenda ku unveilinga party headquarters mu bwangu ddala. Kozi kati wali mwali mukola ki? Mwali mulayiza abakulembeze? Wali twali unveilinga leadership n'ekibiina. Okireeta eri mmwe bamatiya mukimanye mukirabe. Naye wenjogerera okuyooyootebwa okukoleddwa ku kitebe Muganda simanyi nti oba munaava bamatiya. Kasaawawo amaanyi tujja kujja. Ebisulo bya bannamawulire twabitaddewo. Kubanga party headquarter yokka mu byafaayo by'eggwanga ogenda okwetoololwa JAT kiro na misana. Kubanga muligyeko kamera ezaffe twetaaga bannamawulire basulire eddala awo okusobola updating eggwanga ku biki ebigenda mu maaso. Mujja kiraba. Kale katukirinde njala tutandikire Wayisu ono. Okola statement ku bakulembeze. Betugamba bali credible mu Buganda. Yes. Ate nga yava Busoga n'ayagala okujja okwesimawo Nakawa. Yasooka wa Ssemujju mutalo lwa Mpuuga yali omu ku abo abakanyuganga ebikompolo eri Mpuuga. Then ne wano ew'omulodi wa Kampala gwe yasembyeyo. Kigendererwa ki eri Wayisu okukola bino? Okusookera ddala omusajja ye mumyuka w'omwogezi w'ekibiina National Unity Platform. Ekirala Wayisu ne waffe no mu Kayempe South jajjayo n'ateekayo ekigeri. Ng'ayagala ki? Ne bamutwala Saket wali bubaka. Yajjayo ku posta tewaziraba. Nabiwuliranga. Saket. Oba yali akuba mu nju kyalabe kinaaba kitya. Twamutwala emisinde yakoma Nakawa. Naye with due respect omanyi olina respecting aba players bosanzeewo. Oba oyagala oba toyagala. Kubanga at one time Wayisu amufumbiro yaliko ne ba Lord Mayor mu DP ne mu UID. So kati gwe omuntu naddala nga tonaba kwesigisibwa bantu kifo kya bukulembeze ku level eri national.
ekiri elective ekikuwa mandate oba olina okuwa ekitiibwa abo abafunye omukisa kati nze nganze oba n'abalabo oyinza okubeeyo nga gwogamba nti guni tasaanidde naye ng'abantu bogwe balonze gwe bataddewo yes kati oba olina okumuwa ekitiibwa ekyo kubanga aba amanyi kye yayitamu bwe kyoba tomanyi ekifo kino ekyobwa Lord Mayor ogenda mu byafaayo by'ebibuga ebyakuledda Matiya n'abatugobera ku MS Media ebiseera ebisinga ba Lord Mayor financially olina okubanga oli musajja mugagga ngereze ku example ya Ham mugagga oba tugambe Sudiru kale Sudiru Pareria kati mu bibuga biri ebyaddala ddala ebyakula ebimanyi kugambe Mayor alina capacity president yamukubira simu namuga nti ekibuga ekyo ku budget ya financial year nti twetaaga $1 million 10 ne government zilina ate programs twagala zitambule nagamba zitaddemu niwe akuba wano kati olumu to some extent nti bwe baba omukisa babanga ate bano bana bali oppressed abali mu ghetto ebitundu ebiri underdeveloped message ejja tibaze kugogola baze kutusenda kola ki olwa bana abalaba babegwanyizeyo so ekifo kya Lord Mayor kinene nnyo era twali badde tulonda abantu kugezanga abo wanga Lord Mayor w'ekibuga Kampala olina okubanga olina capacity janoga nti Katanga eno nafunye investor mulimu abantu bameka nti emitwalo 5 mulimu emizigo emeka nti gumo 2 tugenda kuzimbamu modern housing units nga zigenda floor 5-10 waggulu n'olaba Nairobi bali mukola kati eka wezibanga acreage ziri eka nga 38 nti eka 3 tugenda zizimbako naye nga tutaddemu amakuba agayitamu tutaddemu parks tutaddemu ebisaawe tutaddemu amalwaliro tutaddemu amasomero kati nga wabadde obuyumba omutwalo gumu 12,000 nga ojja kwetaaga just units za apartments nga 10 zokka floor 10 waggulu batereezeewo buli omwaddemu okulaba Katanga eyaffe gy'omanyi obulungi kuba gubadde ojjayo n'eriwo ekyo kyekibuga omulodi kyeyetaaga nti asobola okukwata Lord Mayor w'ekibuga $1 billion nga 3 eze Uganda naga nti half ya budget y'ekibuga nze ngifandinze kuzize nga ziva mu nsawo ye amazima gali nti ekibuga ye muntu gwe kyalikoze eki nga asobola okukawansa eri naga nti mu Kimumbasa guno omwalo wacha amazzi gayingirira abantu nakamiro channel lwaki naga ndi government nti oba mulese bavaliwa abamwe ba engineer abamwe naguzimba eyo level we tuli naye olwa politics aliwo ebigambo bisinga nnyo obukozi era oli ajja kwambalira lukwago olwokuba bagala bakimusuze nabo bakikwate naye gwe nkulaze ekifaananyi kati bwetuddamu opposition politics waffe aliwo nabali betusika nabo omuguwa amazima gali nti toba na moral authority gwe waiswe egamba ku lukwago nga nawe olamuza kifo nakawa kale gwe sokugambe nti I've withdrawn my candidature sigenda kwesimbawo Nakawa East ng'omubaka parliament ne bali mwezo nange stepping down au mudimandinge Lukwago mugaye nti Lukwago sevu umule emyaka 2 mingi umula mumaze kubacha kulabirako oli ajja kutunagambe nti ye so olwa divide and rule eri mu opposition no opposition politics atagwa oli naye aina kole ekyo bedi kye kimusa credit mu kibiina era ku side y'ekibiina yaba scoring naye kufa balaba ebintu ebyo tebina gye bitulaza tulekera okwetunuzaamu ki mundu konga kyovunana Lukwago nawe kyoliko kyopushing ya agenda yemu nawe wali government ekibuga twakinundula ddawo tukitadde tufokasinge ku ntebe ki nenene kati Lukwago n'omuteeka ku task nti PFF mujje ku board tukole tube ne presidential candidate yatya okusinga okukola ekyo era nze ndowooza nti ezo ngumi za byabufuzi zatandise era zinadda okunywa karate kirala waiso ateeko kikola afiringe guni ona afiringe bali mwezo nti omanyi nti ono musajja wa abasajja banjagaliza ekifo kati ye ali mu kikolera bali mwezo afuneka kali ka confidence akagamba nti abasajja ddala bandimu ninga kimanyi nti abakutadde mu lutalo utasobola kuvaamu manyi kye bakibinyo mu komanda mu lutalo okusindika abalwanyi bo awali ebyokulwanyisa namuzise by'omulabe nga tomaze kusoma mbeera nga nawe okimanyi nti ebibyo byolina tebisobola nti omurasha ebyokulwanyisa byonna birina gwe n'ogaka Uganda kamulumbe n'okakumamu omuliro kamulumbe
Kati ye Waiswa kyakola bali mwezi ye ng'omuntu ayagala Nakawa kinawe kimu ye wali oluvannyuma lw'omusesetula kibaawo ekyo naye saagala nnyo kitundu nze kyenjagala bafokasinge ku kintu kitya twali badde katudi Waiswa kubanga kati ojjawo ruumu eri eyokulanga PFF president wayajja ku board ne National Unity Platform ku presidential candidate opposition yatya kwano twagala kifiiriza tusaba Bannayuganda buli pati ereme kwewulira bagamba amaanyi ameemanyi gamala ebitembuga exactly kati twagala nsonga eyo nyono muwanvu ng'akyalemereddwa okukuta mu kuwuliriza mmwe abampi anti kati aganda kirize empungu mbanga eyo gy'ebeera ne weemalayo ennaku 3 4 5 teyinza kulya bire lazima ejja kukka wansi kati mu lutalo luno wetulimu nawe ndaga nti Mwami Museveni buli gwe bamuwaddemu ng'omuntu amulemye okkiriza noga nti ddala amaanyi ngeetaaga okuva eno n'eno n'eri ate n'otunira interests z'eggwanga as a whole because ffe nga baleaders nga tuba tetuyambye Bannayuganda abayanira enkyukakyuka tujja kunzika nga batulabye nga abakola naye oba bamuyambako kulaba nga alwa mu buyinza nga bwanyigiriza ekyo tekirimu na logic era mbasaba basizinga fire nange wano amanalizing kubanga okyogeddeko basaagala nabiyingiramu nnyo kubanga twagala kukolera kimu kitutwala mu maaso so nze ndowooza Waiswa atunulire mu broader picture kubanga era tekikugasa onafuna mu pitch 10 opposition oba togyeko government osigala oliwo opposition so nze nsaba omuliro aleme kuwanda mungi kati mukwano gwe yakomyewo namulabe naye era alayika tannaba kutereera wadde byobufuzi bimuvuga so otwaliko wano nongamba Shamimu Malende okujjako entaanya ettamenvu kadi yandibanga tagiina tayinza gifuna ne wawafaati kubanga kati tumanye enzanya yawe lwakuba nti nga national spokesperson no national sagala nnyo kunziza mu bintu ebyo naye briefly what I can tell you Shamimu tayinza naye ekirala I don't want to criticize her naye bw'omuteeka ku checks and balances amazima ekivaayo tadelivarinze bulungi Shamimu Malende omulabe ekifaananyi kye kyali emusaasira obulwadde era musabira suuke ffe twali e Nairobi tukimanya ate mu politics twafunye obuzibu Matiya n'omala ompita kushonenga nti ndi mulwadde toyinza kukkiriza oga bagonza nnimba either wataba mu koodi anskedio oba tayagadde kujja ffe wetuwala bannabyabufuzi abalonzi bamanyi eri kubanga bannabyabufuzi abafere bakifuula kyakugira oli ne bamukwatako katono n'akwata omuggo oli n'agiramu katono bwati neyeteeka ekintu muno mubulaga ekyatuyamba nti kati kino ekyomubulaga toyinza kiteekamu nga toli mulwadde era olukiteekamu booti ng'okijja waliwo eyeeteeka bino ebisapootinga omukono nti bamukubye naye kino nga tebakubye ng'oli mulamu omukono tegusobola kumalamu ssaawa 2 kati n'agenda mu meeting ya ssaawa 5 n'abalonzi bw'agenda okufa n'akyusa n'akizza mu guno yaddiriza mu guno omukono munabyafuzi omu era abalonzi abaali vigilant and observant baga nti omusajja ono omukono tebagukubye ali mu kabadi kati tosobola kikumira for 5 hours nga mukono mulamu joint ene beina okuzanya na wano kati esaawa meeting yamala esaawa 2 ne gufuuyirira n'agenda ku mushotiko okudda nga kukyusiza atadde ku guno ogwa right lingo ogwa left gwabadde omuki so obufere obuli mu byobufuzi nga bikolebwa abo bannakigwanyiza batasobola kuweereza abantu buleetedde abantu okubirivinga nti munnabyabufuzi okukkiriza nti mulwadde abadde mulwadde nga bamuziika fenaffe muganda ffe Honorable Seginyala Musaase byamusobako yalwala naye nga tebakkiriza ne bapate leaders oyo gwe tuva okwogerako naga nti si mulwadde alimba paka omusajja lwe bamuziika so kati Shamimu musaasira obulwadde bwabaddemu naye nze as far as her position is concerned nga bakuwa shadow minister wa justice and constitutional affairs mu shadow cabinet nga oli woman member of parliament ng'oyina Allah yakusaasira n'ofuna profession y'amateeka oli advocate abakuteeka ssirawo ku steholo okugeza mubbirako nno bubbizi n'oli omukyala kyalina okukola luyirika n'ateeka essiraawo si munnamateeka naye nkulaga ti Malende abakuba emyaka gina esatu oba nagino gisofa gye twakatambuza ng'essira liteekaawo ku steholo bano abakyala bajjaamu ab'ebibba bwe bakwata abanaku abo
abafe wange mukatanga mujjamu kesse beeretera kuzikabangalina abaana baabwe nga baba wese emigongo naga nti nze ogwange gwa kusecuringira bail bantu bano kubalwanira baleme barimandinga kubabuulira amateeka gagamba ki n'okuchallenginga ekiteeka kya kesse mwe bayitira bakwata parliament kyamendinga noma nti omwaka guno ogusooka gwokka I have bailed out over 200 women kuba bangi divisions zonna 5 zakiikirira no sinzira ku floor parliament ogana yebazima ba woman member of parliament mwenna kino kitukwatako ng'abakyala abakyala bano akeera okunoonyeza abaana ekiguli amagalo eddiba taddayo n'amaliza nga abaana tebamanyi gyali landlord amubanja abaana agenda okumala emyezi 6 eruzira kubanga wali tewaba kuwoza bw'ogaana nga bakusindika ku remand weeks meka bw'ogaana nga bawoza kati okwewala okugira babaga mukkiriza emisango bakuwa ekibonerezo ekisaamusaamu beerawo oleete facts ezo obite bowling kuki ng'olumu ne omugjayo ne kakapiteri omuwa balina okuddayo bakole kikupushinga nako nayongera okufuna ideas nfunye nti alternative as I fight for them ng'omukyala mane mpi kyo kikola impact nnene newotuka ku flow n'okuŋŋaanya ba district woman member of parliament bona n'obamatiza basobola okugula idea yo ne muri peeling etteeka lino erya kesse oba ne muri peelinga sections ezo ezifuula obutembeeyi omulimu ogumenya amateeka n'osanga obutale buno butoninyira obubeerawo olw'eggulu ng'abakyala era basinga obukola masingo mothers baweerera abaana basasula amayumba omanyi abasajja basuulira abakyala obuvunaanyizibwa kituufu n'obafaako mu ngeri eyo n'otakoma okwo ng'obutale tobuvaamu ng'obutale tobukola ki tobuvaamu nga ne mu kooti ma political prisoners ng'okiika yalibadde feti eri decided naye kati ba political prisoner fine weebale balwanirira era bails ozifunye naye bano abalonzi babo mu Kampala tulina amalwaliro ga KCCA mu Kampala keerako Shamim Malende osurprising bannakazadde b'eggwanga ogendeyo ebifaananyi bino byote nnyo tubirabe nga ebifaananyi ebyo obita ng'oli mu kwengeginga ba midwives ba nurses mu labor wards kubanga abakyala mu Kampala wano bw'ogenda ekawaala ogenda ekisenyi bw'ogenda ekawempe wali ewaffe ne mulago yennyini ng'oggyeko eri specialized abakyala abafa nga bazaala tobala abakyala balaajanira mu woods ezo n'akaba nga yeetaaga just emitwalo 2 bamukuba eddagala erireeta ebisa nga tazirina no risking obulamu bw'omukyala n'omwana gwagala okuleeta ku nsi bananses bali overwhelmed by the increasing number of expectant mothers kati ebyo byali badde yenyigiramu ennyo nga woman member of parliament nze wonfiira ku mukyala wange mu ddwaliro nze nja kukuwa akalulu butereevu kuba omukyala ajja okuŋŋamba nti kano kamatiya akato munnaye Shamimu yalina omukono yalwanirira nnyo ebyobulamu mu malwaliro ga KCCA kati naawe ku kisaawe awo yali kimiddwa abakyala nga bano abava mu jaamu nga beetaddemu na zaabu she didn't do all that okwongera okunyweza audience ye fine ebyo bibaawo ebyokufuna obuzibu ku mirimu ng'obulwadde na biki naye tobitwala nga advantage kuzanya byabufuzi byakuwuddiisa n'ojja mu kooti newekubya ebifaananyi ne balimandi nga basiba omwezi gutya fuba nnyo oteke applications mu higher courts procedure ogimanyi bulungi naye n'olaba nga buli kiseera oyagala ozanye akabadi kano nakali nze siwakanya bulwadde beera mulwadde namusabira ssuuke naye bali bazanyiramu ate nabo babimanyi nnyo abagaba kadi babimanyi nnyo kuba nabo omuzanyo gwe bakola ki gwe basiibamu kati kitegeeza gw'omaze okurisikinga feeti yaawo ate n'ekibinga bwe bakutabali eno tojja kukola ki tekikugasa kuwawa social media emitwalo 5 nga walifunye abakyala bali abakola abo mu jaamu n'obawa emitwalo 5 capital abakyala byaliyo okusinga okuwa omuntu emitwalo 5 akolereka post nti Shamimu gwendiko so nze nga bwe ndaba pate yinza obutaddamu mwesigisa kaadi ye pate ye kubanga otunuulira ebigenda maaso na buli kimu ekyo kiri decided kyasaliddwawo dda kiri decided g'olimbuulira lwakuba nti olwo olutalo lwa kaadi eyo lujja kuyuza nnyo ekibiina ekyo ezimu ku kaadi ezigenda okuyuza ekibiina kyabuluzeemu eno eya Kampala egenda kugyabuluzaamu bweti wakati mulimu kaadi zo nga nzibu nnyo okusinga ku ndala kati eyo yukira Malende engeri gyalimu oluferefere nzanya ya kiferefere
enzanya ya malindi yawukana ya Segirinya omugenzi Segirinya yali realistic Allah musasira musomesa Segirinya omuntu yagambanga nti omuntu ono ddala ali binateeka ku live n'omulaba Segirinya omuntu yagamba nti ambulance ngenda zigula n'azigula omuntu yagamba ngenda kukola eddwaliro era yalikola indeed yalikola omuntu yagamba nti nja kuwa abantu boda boda kusejeza njalo era at least wogendayo ko ebisanga nga yabikola ki yabikola kati ng'ogyeko kati okimanyi nti we tuddamu okwasesinga Shamim Malindi nga ye shadow minister wa justice and constitutional affairs talina wadde bill gye yagezaako okumuvinga wadde okutebulinga ku floor era negana amabaga nga badde n'okuleta bills eziwere y'ebyobulamu adasoje etanye kulaza abakyala banakazadde bamu beggwanga for a capital city no neba special case erimu abakyala bangi nkugambye okuzaala awo okawo yasinze okulwanira ennyo nabana abakyala kati eyo ne case court yali badde tekyatryinga batembeeyo abakyala banoonya 10 yali badde mu babasakira ng'akutte kitya kisooka Shamim kikujjako okigwa omukyala omusiraamu okera n'ogenda mu mawanga g'Abawarabu n'obawazi proposes yamba abakyala abo kuba bakulaze bakozi if someone can use capital 50,000 bagonza tusobola omusaasiramu jasintu abadde mulwadde bakubanza ebbanga linamulagala ku parliament yajjanga n'omuvubuka mukwata video nga batandika mukwata nga wano bamaze parking emotoka eri mu parking kati bwava wano nga ayingira nga bwakyusa mukone ku pose anyway nze kyendabaawo kyekikuluze kye nalabayo era kyomulagala Hajat Station Manja Farida kibuga bakimukwaseemu kibuga bana tebajja sobola balina kikwasa Hajat Station Manja Farida ye mutuufu kubanga nkugambye essaawa zino ali mu engagements neba socialist party leaders ebweru kituufu okuvayo mwama Lutongwe okuvayo mwama era n'ekitebe kino kyonna kyonna twagala tubabubi surprise mu kirabe mugambe nti ali mu kusaka kati ekibuga omukyalo oyo okusinziira ku idea gy'alina ne plan gy'aleeta agenda kuwonya abafere bano agenda kuwonya bannakampala abafere bintu byalete nga biririyo abo abafere abo bonna abo kubanga nze ngambye ogenze okufunira omuntu bail tomuwadde wadde emitwalo 10 addayo najjo mu eruzira kubanga tuba na accounts zenaliyoko naye n'osasula bamawulire emiliyoni emu bakuteeke ku mukutu guno gulu emiliyoni eki n'ogispeninga ku mawulire waliwo oba ku gundi oba ku submitting mu court nga tolinayo point yonna gy'osubmitting eri substantive towards securing the freedom of the accused naye bw'ofuluma wano amawulire ne gakola olusiisira n'owanda omuliro n'oyogera biyitirivu nnyo bewandyogeredde eri ate bigende ku likodi n'oteekamu emiliyoni emu batambuze amawulire ago naye nga n'omwana oyita omuwadde emitwalo 10 gyaddayo najjo nze sibyogeza bukyayi naye amuspeaking etuufu kati bali ate abali munda abaplayer babiraba ebyo gwoba wafuluma era ne bwanaakola atya oyo tebayinza muddiza kaadi siri wa NUP naye njogera nze kyendaba mpangalira mu Kampala ndi mukulembeze mu Kampala council zimeka zabaddemu kubanga aba ex official wa buli council zine 5 member parliament aba ex official ajja n'abeerayo mu council era netumurecognize nga netumwagutayina neegi gyabaddemu kati gwoba ojja kusobola buvunaanyizibwa ki tosobola oba tosobola so kati musaasira kirungi bamugjeyo katwe ku police naye ngende ebyo bina biraka byadde kyakoze kyadde kitono yadde ne kamera nyingi okusinga abantu abamwaniriza kamera yabadde na nyingi okusinga abamwaniriza ngaye gambe investment yasinga giteeka mu publicity okusinga ate omulonzi kati awo ate abambuzivu bwewa tukimanyi bebikola police we Kampala naye era I don't think she will be trusted by the people of Kampala for the second term msikiwa ne pate yenyini egenda muteeka ebbali ajamaliza abadeko kubanga jjukira obuweereza abo bw'obanga oweereza bulungi nga ddala oli w'amaanyi bwodda bagamba w'amaanyi naye kati bw'obadda mu butale abakyala kikyoba wadde initiatives kizobatereddewo ezibajja mu bwavu nga ggwe kubanga omubaka wa palamenti omukyala afuna ensako esinga ey'abaddayo MPs kati otuta initiative ky'okutuuka mu bantu abakolemu omulimu singa kati mu ghetto yonna nga ya option yewaabwe kitegeera so kati nze ndowooza nti tabaze butanyize bulungi mapeesa ge tabaze bulungi kisanja kino
Ati katumaliza kati ate bali bagenda mukuba technically bali balete n'ensonga bagenti munnaffe ono mulungi nnyo nnyo kati ku bino byalimu na buli kimu kale pate ejja mujjanjaba awone then alyoka ajja aweereze batekewo omulala ne Matiya katumusabire era nze nsuubira statement eyo nti ku front twetaagako balamu nze nange kale katuvudeko ne mwekyo nze nange mukumulabakwe yeetaaga soka atereere anti kati ye tayinza kutereera ng'ekifo natali mu kifo mba mukoze bubi naye nga Shamim simwinaako buzibu bwonna naye nange sagala kubanga mbigendamu ennyo balonzi tebajja namuwa bululu nze nkubulira mazima ffe tulaba ekyanange ndi munnamateeka mmanyi soma nti ono kanso agenze ku record alwana ebyaddala ono kanso wano waganye afirinzeyo ka miscellaneous application mu high court kakake prisons eteke mu nkola bino naye ne bagaa nti Eddy Mutwe alina okujjanjabibwa gwe kanso era nodda mu bukooti ng'osaba beyiro nga tonalana kuteekawo mbeera higher courts zikomperinga eno nga waliwo orders eziyita zibateeke ku nninga bateeke mu nkola ebiragiro ebiyisiddwa kooti era ffe twali musango gwa Honorable Segirinya neyanza ba lawyers abaavaayo ne bakola obwannakyewa naye namugamba tufune ba lawyers abatali political kubanga baloya abamu bali political ayinza okunoonya political capital ku musango ogwo amawulire abamu nga baperuzingira ku maca fayiro baziperuzingamu ku maca nga tulina kooti ategeera ggulo limu nga mawulire gaga nti enkya Segirinya adda mu kooti era n'atafaayo kuperuzingira mu files nakuteekateeka nakufuna case laws agenda kukozesa nakola ki aperuzingira ku macaawo mu kooti nga balinze mu Wakitiibwa Mulamuzi ajje agenda otukawali nga tali prepared bulungi ku submitting n'ayogera bitono wali ku record mu kooti eno n'ayogera biyitirivu mu mawulire n'amayo wonna ne gamubula twala ng'omulwanirizi anti kwekweranga kw'abannamateeka oba omookinga omusibe oba tomuyambyeko kufuna ddembe lye nakufuna bwenkanya so Shamim alimu abo bakanso bwe batyo nze nkugambye takoze kimala bana abakyala ab'ebibbo baali badde bo bennyini kati be bamukulembedde buli wamu bali munonyi wali ku kisaawe balina amaanyi exactly ng'ate beeteekamu ssente nga si byakubateekamu omukyala ng'omugja eruzira n'ogendayo n'olaba asulawa kubanga loyo oba ne right eyo waasula bulungi kubanga ajjukira eyo tubatwala nga ba special betaga special attention bakyala ebwe nokkiriza ne bakeeranga buli lunaku kooti erimaninga naye nga parliament nyana mpindi otambuzayo ebigere zibe eddakiika ezi kati eyo nkugidde just akamu ku busongo obutono ebimulemye okutunulamu mu budde bwe yabeerawo nga tanaba nakuba mulwadde ze musaasire namusabira asuuke bulungi asobole okukola emirimu gye but I don't think she has done enough era bannakampala bamuzayo emyaka 10 giba tugifiiriddwa poteya oyo Malende tasaana kuddawo era nabali abasajja batuufu naye ekizibu ani gwe bazzaawo Luyirika kuba ne Luyirika talina busobozi talina busobozi ye yasoma amateeka Luyirika ye muki yasoma biki ali awo tategeerekeka n'ebyafaayo bye bizibu bwatuna bagamba mbu yali mu lukwago olukweky'e Kisanja y'omu ku baava Makine naga nti Lukwago afulume office wakati nga bakamulonda Lukwago bamwagala kati yewe n'abalinze ye naye bamuwe card bidde ku board Malende ye akwata milioni 10 ne ba budget ya mawulire naye ng'ono omulonzo wa wansi afanjala omukyalo yamuteekamu obwesige so banayafuza abo abafere Hajat Station Manja Farida yazze okuleka nti atereeza ekifo kya Woman Member of Parliament Kampala yali badde sawa zino tusima musingi gwa specialized hospital oba maternal ward naye Malende nga tulina nezo initiatives emyaka 5 tetulina kumala biseera ku bakulembeze baffere ng'oyo ekyobulwadde kino era ngenda kumuza mu seti ey'okubiri ekyobulwadde nga tumusabira awo nera twali tumusabira nnyo nze omu kubamusabira naye nabali olaba newankwadde babateekako omusima kadi bazitunda na biki naye ono naye balaba tasaanidde era ne wanaatwalayo ssente mbwazibaye bagimuddize tebajja zikwata bajja mukagenda ne ssente zo naye basobola okugaana ssente awo gaye bajja zigaana naye nga ye Malende agenda mu byafaayo ng'alikomba kwa parliament kisanya kimu abalonzi tulina obbazibula amaaso at some points
Yes, tuli opposition ifena, but we can have better alternatives. Opposition. Nkugambe tazanye bulungi namba. Gwe nkulazeeka ku katono nnyo. If she had done that for 4 years. Yali badde kati mu namba ejalimu ne profession jamanyo bulungi. Naye kenyine so mutera wano ku set nomuga nti mpa beira abiri zo security. Nkugambe mulabayo nnyo. Va kukulabayo nnyo mpa beira abiri zo security. Ngata zina we Shamim. Ayinza okuba ne bubeero busatu obanga buna ate nga abaana bebesasulidde bail fees. Kitegeze ekifo bakikuwa naye toyambye. Bw'oba osazeewo nti kanwanire abantu mu mateeka girayo ddala ag'ombuto. Kuba woosinga okukola ki? Kutegeera. Wamati obanga oli professional journalist ng'ogwa okukola awareness ne publicity gukolere eddala oli alabe nti ddala ogukoze. Naye ebintu by'okufera abantu n'obawuddiisa n'ojjamba ogaba reflectors olina reflector 20 n'ozigaba n'okozesa $1,000,000 amawulire gatambuze nti ogabye n'ogamba poliisi ekulemesezza. Ebintu by'ekiferefere ebyo tetukyabyetaaga mu politics. Era Shamim ekigenda omulemesa Kampala okugiddamu mufere mu byobufuzi. Ate yayonooneka alina ttiimu ndowooza yamwonoona yatandika nga mukyala mulungi naye nayonooneka. Gwe nkulaze alete order za habeas corpus kuba n'abaana abadde bawambibwa za filinze mu High Court ng'asaba batte omuntu oyo oba mulamu oba mufu oba bamulete mu kooti. Ne Wande Terez nga lead counsel mu zo njakumanya nti ddala abadde alwanirira nsonga za rule of law bwenkanya. Kugambye bwe n'ojjayo abasibe bayitirivu n'oba n'abasibe 5 bukanga bambadde uniform ezo 5 bukanga badde bazambadde be yatungidde. Yenga boba boyi abajjayo. Nze omanyi kitegeeza okubeera mu komera. Nze nja kujetungisiza oba ogitungisiza njambale nzije wooli nkunoni. So opposition tuve mu bintu by'ekifere ebyo. Abalonzi tuleme batwala for granted. Kubanga bateekamu obudde bungi. Ate omuntu otunulanganya gy'ovudde. Sigambe bingi bye tuyinza kgenda into ku mukyalo naye yeetereeze. Nze muwaddeko notisi ntono bwe tubyogera nga balowooza tubalwanyisa naye mufere tasaana kuddamu kukulembera kibuga Kampala. Kasa nga tumaliza njala tugende akamifu kenale mu wakalabye. Nakalabye sebo. Kakwa kifaananyi kiri mu kalulu akajja. Akamifu kenale ekisooka baminisita bangi babakubye olutalo lwa Anita Among. Speaker wa Parliament ne Kadaga lwakoze ba incumbent mu Busoga region yawo. Nakati buli omu gakomba gakola kigakaba gakomba. Ekyakabaddemu era violence. Ekintu kye tuvumirira ne se kuvumirira yenna. Kubanga mwabaddemu ba ministers nga balina protection yaba armed personnel mu forces nga minister ne minister batunka era waliwo n'ebifo ng'eisinjiro waafayo abantu 2 emmotoka ne zookebwa piki ne zookebwa ekamuli gulo limbake nga kulonda kamyufu omu ku bawaabo abeesimbyewo mu kalulu bamanda ndoza bigirwa jabbi kubuulira bigirwa yabingamba even before yali yangamba nti abasajja bagula amajambi ya side ne side kabadde kamajambi so kati violence eyo tugivumirira nnyo kubanga etulaga nti wetulaga wagenda kuba worse kuba akujesi kamyufu kakibina ekira kyenalabyemu wafa opposition tutwakenyigiddemu nnyo ne tubaleka bakubagane naye nga ebanga friendly ngolo tulinze final match tulina bye twalabye ekyamabadde okugulirira sente yabadde asinze sente mbalonzi yawangula country nga yatwala akaki akalulu nga mu regions ezimbanga nti mu Mbarara mu Western bitundu bya Western nga atalina milioni 7 kawumbi tajjayo flag Eastern Lusanvu kawumbi tojjayo flag era waliwo bakanditsi abamu batuuse n'okkuba ebibiriiti nga biriko posters ekibiriiti nga kibranding nti Honorable Bagonza Thomas MPG ndi mu West eyo ekibiriiti n'agenda China ne bakola order ebibiriiti ebyo nga agaba pakiti ku pakiti omunnyo abalonzi omunnyo oli ne bateeka ku kaposta ke akaveera ke balapingamu nga posta ye kweri kungulu waliwo eyakutte buno
obupale bw'omunda era nagambye oyo nga yajoza abalonzi n'akamala nabo n'abo brandinga n'abakazi ne babukiriza kubanga tebalina kye bagaana so tuvumirira ekyawachali embeera eyo ey'okuwa abalonzi musolo 10 biki abo babawa nyingi bagaba nte mbuzi so woddako wano mu Eastern ayina wakati w'ebisatu n'ebitaano yakwata flag NRM wano mu Buganda ne ziba bina ku bisatu bobo bina ne bagwe Matiya kana nosimbula ngo ina ekisawo kyo nofuna constituency flag ogikwata so kati fe kyetuvumira commercialization of politics ekoleddwa regime ne NRM era opposition yonna abagaba sente nabo tubavumirira kubanga iyo trend gye twagala okukyusa n'okujjawo abantu babalonde ku busobozi bwabwe so si okugulirira onabisobola ebyobufuzi Bagonza onasobola Kawempe nga okyalimu embuzi ya birowoozo byawe anti kati muganda wakati ebitunda bange byakyuka bya sente anti kati Kawempe enkola yaffe babweti eyo constituency yaffe ya South Gens Jam era tulina omukyala w'NRM ndoza akalina obumbi nga 5 ekitono ono yawangudde akamyufu alina obumbi nga 5 gambo bino eyo constituency asinga sente si yagiwangula bali bannakempe South tobazanyisa muganda wange Honorable Mubaraka Munyagwa 2016 yali mwavu nnyo nga neza nomination yagenda wa Manerenda naye yawangula nga campaign azikubira ku kanta n'ekisumuluzo bwati naye yakola ki omukyala we NRM yakomyewo kati yalina ebbiliyoni ng'emu kitundu ku 2 nene bamukuba Honorable Mubaraka n'akomawo 2021 nga alina ebbiliyoni 2 eza sente uno yajja zirino bayazijja wate twamane yalina mpitivu yalina azibwe namukuba nga talinawo azibwe teweza na milioni 3 niba tugamba yafuna olusanvu okuva eri ku kitebe nkubulira mazima abalonzi bananjulira mu Kayempe South teba wanga wadde nga bamuganga gwegenda bamazidda tujja kuwa kasalo tuvaamu teweza wadde milioni ameka nakuba billion emeka Bamunyagwa yagaba yatekawo amazzi mu COVID n'agaba emmere mu COVID n'ateka fiesta empitirive wange mu Katanga naye teyakawona akalulu ku mulundi guno era omukyalo yalina billion 5 Nyanza alina billion 2 nazi nawudde bamugobyeko mu constituency alina obuwumbi bubiri bamugoba nazo sente ze kati Nyanzi n'oyo omukyala kitegeeza qualities eziba abalonzi beetaaga aba Kawempe South tebazirina kasola ngo oli alese sente nyingi mu Kawempe South ne bamukuba nazo era ekyo kyenneebaza abantu era bwe nkulaze trend balinga ba Kampala Central kategeerera kati Nyanzi alina obumbi bumeka ebipanda atimbye wonna tetulina na space tona woteeka kikyo tetulina space alinga kaweso owa nansa nkola yoyo musajja wo kaweso bana ine bipande atimba nalaba nga alinga atabiraba nayongera ku size yongera muso ateeka Fabeka Wempo kwawukanako nezo areas endala sente zote bazigana bazirye era mbasaba sente zonge enkola yaffe webeera mu receiving kubanga balina n'enkola basobola okutega ebibiina 10 nga kibiina kimu ne kirabika emirundi 10 abakyala bakyusa Gomes gwe n'olowooza nti ground ni wanyumiza obabuuza kwezi yasobola bagamba bakyusa Gomes so kati mu mbeera eyo tukivumirira kubanga omuntu bwagula obuguzi akalulu aba agenda mu parliament kugatta butya bwazaawo wajje so bwe mumulondo olumu ku merit yekuba mutima naga nti kansavinge so kyo mukamyufu kenali mukyala bisenyera tukivumirira ekiraga kutya wano mukabonna nti kagenda bamu akabonna kati yes akabonna violence eteko kubaawo era nalabye ne General Muhoozi ng'agamba nti nze nga commandant nsazeewo SFC egenda okumawa presidential candidate ekyo tukiwakanya tutugenda kikkiriza kubanga SFC woga nti ekuume candidate Bobi Wine mu kalulu akakajja nti amazo nominatinga kati olwo wanaafuna meeting ze ez'ekyama n'azikolanga atya era ne bano era nalenga mu 7 ddala akya amapeesa ge tulina okulwana ennyo tukyalina n'olutalo okuva mu script kubanga kati banaakwata nga etteeka ligamba bw'onominatinga n'ofuuka presidential candidate bakuwa security gye bagenda okuwa Matiya yaba SFC Muhoozi ba commandings bakuwadde patrol 2 zirina okubeera zino omanya wawolaze zituuka bwe kiri ani bw'omiitinze ogenda wa muyiseewa walidde ki byonna plan yonna yona kigeze yakalulu bagirina
amapesa go bagakola ki bagakutemu era bo benyine babaga nti mukole arrest kwoyo bakwatirawo so nze ndowooza ekyo nakyo kya bulabe nnyo naye nze kyendowooza mu Uganda ya leero tukyetaaga musiba wa byabufuzi nga bano abaana bamacheta bamaze emyaka 7 tetwetaaga muntu abulewo olwokuba yaparticipate nze mu kalulu tuleme kuddamu kumulaba nga Bakibalama John Bosco titwetaaga violence yakuba abantu tear gas na kulemesa ba opposition candidates ku campaigninga au Uganda eveewuko Kenya opponent incumbent oba babeera kunninga bwe bati oli namwanguza ne 1% oli mukulaga obutali matufu n'agenda mu kooti kooti nega nti tukakasiza oli nti emuwanguzi nakkiriza eggwanga ne ligenda mu maaso kati ne Mwami Museveni tumusaba wano wetulaga Bannayuganda tebakyetaaga kufa lwa kulonda tebakyetaaga kuttibwa lwa kuwagira side gye baagala awo neddawo tulina okuvaawo era ensonga lwaki ffe nga National Peasants Party tulina ebintu bye tutagenda kukkiriza presidential candidate abeera tya mikono gya SFC poliisi weeri so kati kyekyo era wano wetulaga nze Mati anjagala okubira omulanga opposition players abalala abaliwo we should unite genuinely for the liberation of this country ogwo omulanga njaga kuba buli wenafuna platform nti bwe twegatta ffe nga opposition ne tukolerera kimu kujjako Museveni eggwanga ddene ffenna litumala opportunities mwe ziri nyingi Bannayuganda bajja kwesiima Mwegwanga ne tuba ne budget ya trillion 7.2 naye nga amabanja gatwalako trillion 3 ate trillion 15 ezigwera mu misaala gy'abakozi ba government abataweza wadde emitwalo 2 trillion 10 endala nezigenda mu buli bwenguzi endala nezigenda classified budget ya Mwami Museveni ne family ye so sene nezigwawo bweziti Munnayuganda wadde omusolo n'abanga talina kyafunamu ne bavugako kwota 2 kwota yokusala ne basaba supplementary ebyo tulina okutunuulira ekirala ffe nga National Peasants Party ng'ogyeko okwogerera Museveni okuvaawo n'okumulwanyisa tulina alternative policies zetugenda okuleeta mu sectors zonna bya bulamu bya njigiriza bya malwaliro bya makolero bya bbula lya mirimu okitegeera tugenda ku presenting alternatives ku biki bye twagala mu ggwanga erya Uganda epya kubanga oba Museveni ayagala oba tayagala change eteekwa okubaawo oba ayagala oba takola ki change yo eri inevitable era eteekwa okubaawo so ekyo tulina okufubako nga ffe Muganda Matiya n'abatulaba era ne Bannayuganda twagala obusungu bukendeeremukko tulete ebirowoozo ku mmeeza ogambe nti Matiya twagala mu Uganda empya opposition ekole kino tufokasinga ennyo ku biki bye twagala okukola n'olutalo lw'okuggyako Mwami Museveni issues kyekikulu exactly Olaboza wenzija wano kuseti ne malesa wanamba nga mboza Museveni aveeko omusajja yagira mu Lugabire omusajja kati waliwo omubaka omwoyo Lutamaguzi ye buli wabeera radio ku radio abasajja abo bajja tebalina amasaati gali mayulifu ekyo ne kikuweesa obubaka wa parliament talina kyayinza kwogera nti nalese biru bweti mu house ewe yayogera olumu ababaka bakubendulu kyali kyewuunyo oluzungu alwana bulwanyi nalwo Lutamaguzi naye nga mulungi nnyo ku radio ababaka bwe batyo Muganda tebalina gye batwala opposition tugenda koma wano leero Esebo ojja kuddamu ompita enteme ku babaka nga Lutamaguzi Lutamaguzi abasajja atumirako abantu babeekasa ng'ombe yagamba yava mu iwe nyaddiyo abalala bakwatemu bijo yangamba tutamanyi ku Nairo Lutamaguzi ebyobufuzi byonna bikolera wano kituufu tasukka Nairo kituufu tebisukka Nairo tebisukka Karuma wali amini wano gundi Lwera era wano ku UCDA omusajja Lutamaguzi ansobera asiba Kampala bakikira ddi abantu be nabeera kweno talk show nadda kweno nadda kweri ebintu bye bimu byaddamu bajja mugundi ababbi kati ateekamu ko oluzungu lutono ateekamu oluzungu lwa 1% Oluganda n'ayogera ng'alinga kyalano ayogera alinga oli mukwano gwe Mawogola kale Mawogola ina yayogera nnyo naye wa issues aleta oyanyamu substance kubanga research yo omusajja n'ayogera ebintu bye bimu wano na wali ate ne bamukyaza nga buli wamu tavaawo kati n'ogamba obudde obukiika bufuna ddi
ate ne mumusanga wano ku parliament baggo lyonna lye yali aleese mu parliament emyaka 15 abalonzi bamubuuze baggo kiri yali aleese naye ate oyo mu kukuba ababaka abateesa talina ye ateesa emeka omulaba ddi ku muzindaalo namulabako nga waliyo mu house UCD ne kakati nkyali lwakuba siragendayo gwe nobanga constituency egyo okikkirira erimu abavubuka bayitirivu ng'omulimu gwe basobola okukola gwa bodaboda gubakuumire mu bwavu naye nga amataka bagayina bagatunda ne bagulamu bodaboda oba mubaka kiggwe kyokka ye shadow minister wa land omubaka eyaligambye nti kaakati nti ekyengenda okukola nga nze omubaka Lutamaguzi mumpadde empowerment ensuku ze nnina ze njagala mube nazo mbawadde ensukusa eddagala mujje mu lukima edduuka ntaddewo ku looni omunaamukungula twebale lino eryokukoola lyonna weeriri n'obafunira n'abantu ne baba bangula abaana ne bava ku bodaboda ne bava mu kutunda amataka nga gwe shadow minister wa lands naye nodda mu kugaba amanamba g'amasimu agatabeerako ag'ekifere abafuzi abafere bannabafuzi abafere awoza bebagula ku mataka mu namba yange nogera gikuwako nga teriiko ebyo banaafuzi abo bafere abo bubakeeredde bagonza wambadde mukambe omuganda nga MS abantu kati babuulira amazima tukome wano olwaleero tujja kutandikira awo ziri ongambye 5 point program jajanveiringa officially nga bamaze otuta mu campaigninga naye baba nungi nnyo nso kale wona wadasinzira okubeera nga otulaba tukomye wano ne Council Bagonza Thomas mwogezi wa National Peasants Party NPP tujja kutandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera.